Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde. Bw'omala okulonda dawali ng'onyiize. Mu mawulire ge tulinawo kimaze okubeera nga kikakasibwa ku mulundi guno nti Munnayuganda ogenda kuyimirira mita za 20 okuva ku polling station oba ku mmeeza eya presiding officer. Kino nno kiri mu mateeka. Ebigambo bino bizze byogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakandidates abalala ababadde bakwotinga amateeka. Wuliriza, waliwo etteeka erifuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga kye bayita Presidential Elections Act nga bwe tuzze nga tukugamba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yazze nga akwotinga kyokka Simon Byabakama ow'akakiiko k'ebyokulonda akandibadde kali independent era akandibadde tekalina ludda emirundi mingi nnyo abadde nga awulirwako ng'ate ye agamba abantu nti nedda temukkirizibwa kubeera nga mukuuma akalulu kammwe mumala okulonda mu ddeeka. Ebigambo Simon Byabakama byennyini byabadde ng'ayogerwa tuwulidde emirundi mingi nnyo ng'ab'ebyokwerinda omuli omwogezi wa poliisi ameddwa nga Kituuma Lusoke n'abamu ku ba NRM bakaada ba NRM bangi babadde nga byebigambo bye bemfasayizinga era nga bagamba bw'omala okulonda eka abamu ne batuuka n'okukola statement ezitiisatiisa abalinga abagamba nti bwe mutaakikole mujja kulaba ekinaabavaamu era ng'ebigambo ebyo byennyini bibadde n'omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi abadde nga abyogera. Kakati wenjogerera kiki ekituuseewo oluvannyuma lw'okubeera nti obunkenke bweyongedde simanyi oba kuno kunaaba kutya simanyi oba bino bigenda kuba bigambo ki wabula amawulire ge nnina era ge njagala okuba nga nkuleetera gwe Munnayuganda mpuliriza wenjogerera nga kirabika Simon Byabakama amaze okubeera nga awangulibwa. Bannayuganda bakkiririza mu nkyukakyuka oba bakkiririza mu kukuuma akalulu kaabwe bamaze okuba nga bawangula Simon Byabakama. Ngenda kukusomerawo ekiwandiiko genda kutya wenjogerera nga kikakasiddwa okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Paul Bukenya yabadde akyaziddwa ku mukutu ogumu akikkaatiriza. Jjukira ono mwogezi w'akakiiko ka byakulonda the Independent Uganda Electoral Commission. Akakiiko kano kakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi. Kakati Paul Bukenya ku mukutu ogumu kwe yabadde yagambye ekyamazima tukkiriza era tukkiriziganye nti amateeka Presidential Elections Act gakkiriza nti omulonzi yenna bw'amala okuba akalulu ke akkirizibwa oba anakkirizibwanga okuyimirira emitas nga 20 okuva ku polling station oba okuva ku mmeeza eya presiding officer. Ekintu Simon Byabakama mukama we kyamaze ebbanga nga akikuutira bannayuganda ati temukikola era kuno okukuuma akalulu kamwe tekikkirizibwa kubanga tukimanyi buli candidate agenda kubeera ne agent. Bano ba polling agent be bokka abakkirizibwa ogenda maaso n'okubanga bakuuma akalulu. Kakati mu abagamba okukuuma akalulu bamuyita mu kuyimirira mitas 20 okuva ku mmeeza ani yabibagambye newankubadde nga abadde nga akyogera nti nkimanyi amateeka gakkiriza wabula nze sikikkiriza era mukikola. Wenjogerera amaze okubeera nga awangulibwa. Bannayuganda essaawa yonna balabika bagenda kukkirizibwa newankubadde ng'era etteeka libadde libakkiriza wabula abasajja baleka bapondoose bakkiriza nti omulonzi yenna akkirizibwe okuyimirira mitas 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer. Bino bibadde byakabaawo ne wabaawo ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa BBC. Bwenjogera ku BBC ndowooza otegeera bulungi ki kyentegeeza. Wuliriza, ekiwandiiko kifulumye omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga British Broadcasting Corporation oba BBC, egimu ku mikutu egikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Ky'olina okumanya gwe Munnayuganda kyenjagala owulire ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, wata akade ka notification ogenda kubeera omu ku abo abatamisinga nsonga yonna gye tuba tukuteereddeyo. Wenjogerera ng'obunkenke bwongedde okubanga bweyongera nga wasigadde ennaku nga 2 ezijjudde nga tusigazze olunaku lumu tubeere nga tuwunzika campaigns. Bunkenke bweyongedde mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko kifulumidde ku mukutu gw'amawulire wa British Broadcasting Corporation nga bwe nkugambye kye bayita BBC era ng'ekiwandiiko kino kivumirira, oliriza bulungi nnyo, bwe twogera ku BBC loze ne banga party oba kitundutundu kye tuyita international community. Kakati bafulumizza ekiwandiiko nga bavumirira ebigambo ebya General Yoweri Kaguta Museveni yennyini yazze ng'ayogera. Abasajja bafunye ekiwandiiko, bafulumiza ekiwandiiko wampuliriza ky'oyinza okuba nga tonnawulira ku mukutu gwonna era bamubuuzizza ebibuuzo nti gwe omukulu azze ng'ayogera nti ekimu ku bizibu bya Africa be bakulembeza okweremeza mu buyinza nga wabyogera okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 kakati mu mwaka gwa 2026 kiki ddala ky'okyayagaza bannayuganda. Bibuuzo bigambo bifulumidde mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa BBC gutula mu kibuga London ekiggwanga erya Bungereza ku mukutu gwa Red Zone TV wenkikuleetedde mbere nga ngenda maaso n'okubanga nkikusomera. Era mu vidiyo eno nina n'ebirala bye njagala obeere nga tosubwa. Waliwo amawulire agava sayidi ezenja agava ku kizinga ekyekalangala. RDC amanyiddwa nga Fred Badda ono abaaninze ekizindaalo ekyo ky'olaba. Ekizindaalo ekyo tekirina buzibu oba muntu yakyogererako.
abasinga obungi babiyita community radios, abasinga obungi oyinza okiyita megaphones. Kigambibwa okuba nti RDC wa Kalangala district ku bizinga amanyidwa nga Freddy Badda amaze okuyisa ekiragiro n'abaaninga oba n'awera ebizindalo ebyo byonna nga bw'obirabaawo. Nekye bayita community radios, megaphones biweereddwa. Simanyi oba kuno kunaaba kutya, simanyi oba kino kinaaba kiki, naye gw'ojja kugenda wansi awo mu comment section pandiikire gwe kiki ky'olowooza. Bano batidde buti, bino bituufu bye bakola, oba oli awo bwandiba obubonero obulabika obunnyonnyola ebitalabika. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, Sebamulidde Patrick nsengera maaso n'okuba nga nkuweereza byenjagala obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'osharinga. Nja kukusaba otapinga share buli muntu yenna asobole okubeera ng'afuna information nga naawe bw'ogenze maaso n'okuba ng'ogifuna. Osobola okugenda n'ogiwa ekigalo nga bwe ntera okugamba nti video gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambyeko ogenda maaso n'okubeera ng'etambula. Ate essaawa yonna buli munnayuganda n'aba ng'afuna amawulire okuva ku mukutu gwa Red Zone TV nga naawe bw'ogafunye. Genda mu comment section nga bulijjo, nga bwe ntera okugamba, teekayo obubaka ku nsonga ez'enjawulo. Obubaka obwo bwe tujja ku nkomerero y'amawulire gano ne tuba nga tubuyitaayitamu, ensonga ne ziba nga zitambula. Byenkuleetedde teweetaaga genda maaso na kubanga obisubwa. Simon Byabakama Mujenyi n'abakulu abali mu buyiza bw'eggwanga erya Uganda bwe twogerera nga babuna obufoofofo n'engeri gye bannyonnyoddemu ebigambo. Batuuza meeting ku meeting nga ne wenkoledde akatambi kano wabaddewo meeting etudde era neyongera kubuulira babadde bateesa kuki, babadde boogera kuki era biki ebivuddeyo. Byonna ogenda kubitegeera naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga. Gwe atannaba kubanga otwegattako kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bagiyita Red Zone TV, tubeere ng'ate tukwatagana mu ngeri emu oba endala nga bulijjo, nga sinnaba kubanga ngenda mu nsonga endala zonna, nga sinnaba kubanga nsumulula biki byenkuleetedde. Nsooka ne nnyongera okkuba omulanga. Mumanyi ensonga yaffe, ensonga ya fulaaga. Mumanyi weetuusiza abakulu era mumanyi kiki fulaaga y'eggwanga erya Uganda kyegenze maaso n'okubanga ekola. Era nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu President gwe tugenda okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa January, emirundi mingi nnyo azze akukuutira okufuna fulaaga y'eggwanga erya Uganda. Uganda nsaba ofune flag eno because this is our ownership. Eno flag twagisikira kuva ku bajjajja baffe. This is a promise of a better country. This is a promise of freedom. This is a promise of a better future. Kakati ebigambo ebyo ngenda bikwongera, ogenda biwulira. Mumanyi fulaaga y'eggwanga erya Uganda kyetadde oba obunkenge bwegenze maaso n'okubanga eteeka mu basajja bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga lino. Fulaaga batuuse n'okwagala okugyegaana ate nga mumanyi weegenda okwetaagisiza ennyo. Kakati wulira nga sinaba kubanga neeyongerayo. Ennamba ezo z'olaba tuyitidde ebbanga lyonna era nga tuli mu wiiki esembayo, tusigaza ndowooza olunaku lwa nkya lwokka. Wabula nga tetunaba kugenda nga tetunaba kubanga tusumulula, nja kusooka okkuba omulanga wano ebbanga litumaze nga tukuŋŋaanya fulaaga. Bannange nsaba omuntu yenna ng'okkiririza mu nkyukakyuka ng'omanyi osobola okontributinga ku nsonga zino. Nsabayo fulaaga 3 ennene. Fulaaga ezo zansabiddwa abantu ab'enkizo nga zirina emirimu egy'enkizo ezigenda maaso n'okuba nga gye gigenda okukola ddala mu kaseera tuuse ku kalulu. Nsaba omuntu yenna otuukirire ennamba ezo, osobola okunkubirako, osobola okujja ku WhatsApp kuba ennamba zonna ziri ku WhatsApp ezo nga bw'oziraba. Nkusaba ofune oba nkusaba omuntu yenna ayina obusobozi obutufunirayo fulaaga 3, fulaaga ennene eziri mu sayizi ennene. Fulaaga 3 zokka bwe ziti eziri mu sayizi ennene. Kyemmanyi fulaaga ezo nakomye okulamuzaako nga ziri 5,500. Oli waddembe okumpa fulaaga mu mpeke, gwe sifuddeyo sente mmeka z'ogenda gigula, naye twetaaga fulaaga 3 ennene. Mbasaba busabi era gwe mulanga gwenkuba. Ne zino fulaaga entono ezikyagenda maaso oba ezibadde nga zigulibwa, nja basaba tugende maaso n'okuba nga tuzigula. Effulaaga zino mumanyi bulungi nnyo obunkenke bwe zitadde ku bakulu naddala bali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Kakati nga tukyagenda maaso n'ensonga okuba nga tugikutuusaako, njagala kukulaga kiki ekitadde ebyabakama ku bunkenke, njagala kukulaga kiki ekitadde abakulu ku bunkenke, nga n'ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gwa BBC kw'okitadde. Wabula nga bulijjo ntera okugamba tusooka ne tujjawo akalango kano kamu kokka ne tusobola okutolontoka awatali nsonga yonna tutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Redson TV kuwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga otwegattako tukole bino byonna oleme kubeera ng'obimisinga genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tukuleetedde ate tusobole okubanga tubikutuusaako obubaka obwo tubuyiteeyitemu bw'otumidde bumutuukeko ate ensonga gy'otaddewo ebeere ng'etuuka. Njagala kutandika n'ebigambo bya Simon Byabakama Mujenyi ono akulira akakiiko k'ebyokulonda akandibadde kali independent wabula ng'okusinziira ku bigambo byabadde ng'ayogera ekyamazima Kulu amanyiddwa nga Simon Byabakama kirabika nga yandiba ng'aliko oludda. Emirundi mingi nnyo ozenga owulira abamu ku banene kibiina kya NRM bangi naddala Simon Byabakama nga yabakulembedde akulira akakiiko k'ebyokulonda wakati we twogerera ke kali ku nsonga ezigenda mu maaso era Simon Byabakama mu bufunze yali ku mimwa gy'abantu yagenda okutambula naddala wiiki eno yonna kubanga akakiiko akali mu nsonga zino yakakulembera nga sinnakuwa ku biki ebiraga nti Munnayuganda alabika awangudde Byabakama tugenda kuyimirira polling station meters 20 kimaze okubanga kikakasibwa. Simon Byabakama zenga akyogera mu kukyogera akoleramu n'okutiisatiisa nti kaakati gwe voter protector agamba okuyimirira meters 20 gwani toka n'abuuza gwani agamba abantu bayimirire ku polling station meters 20 ekyo n'akivaako n'agamba gwe banaasindika nze nkusaasidde kubanga bajja kukuyoola ng'enseenene. Simon Byabakama kyokka ng'akulira akakiiko ka byakulonda wulira kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station agents ba candidates buli candidate akizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera na ba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Ba malayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye onojja na makooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Mukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda nga ye Simon Byabakama Mujenyi era nga akakiiko kakulira ke kagenda okutegeka n'okulangiri oba n'okubala akalulu ebyo byonna bigenda kubeerawo wiiki eno ebimaze ebbanga nga birindiddwa wenjogerera nga tusigazaayo ssaawa mbale ziringa essaawa 72 tukyabala na nnaku kati twala ssaawa ziringa essaawa 72 ezisigaddeyo tubeere nga tutuuka. Omukulu yakugamba lwaki oyimirira ku polling station meters 20 kyokka nga musajja munnamateeka nga n'amateeka agamanyi gakola bulungi. Nkugambye olwaleero kikakasiddwa nti amaze okubanga agenda kulya ebigambo bye tannavayo kukola statement bigambo by'omwogezi w'akakiiko kakulembera avunaanyizibwa kutegeka ebyokulonda ye agenze asiga ensigo nga kugamba bannayuganda tojja kuyimirira meters 20 era nga kino kyatuuka n'okuwaliriza abamu kubakkiriza mu kibiina kya NRM ekisinga okwewunyisa ebigambo Simon Byabakama byayogera bakada ba NRM bennyini bye boogera era wano njagala kuwa kigambo ku kigambo osooka owulira abazze boogera nga bakugamba nti tetujja kuyimirira meters 20 okuva mu kifo ewalondebwamu. Bino njagala obiwulirize byongera okukonfaminga byongera okukakasa nti ebigambo bya Simon Byabakama wamu ne bakada ba NRM byonna bifaanagana kyokka nga wadde biri bwe bityo. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda yamaze okukinoganya nakkaatiriza tugenda kuyimirira meters 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer. Teri muntu akkirizibwa kukujjawo kubanga kiri mu mateeka. Simon Byabakama nga sinnakusomera kiwandiiko kiri enkuwa ebigambo bino ebyabana abazzenga batiisatiisa bogerera balabika bawanguddwa era bwe twogerera kirabika kikakasiddwa ekyokuyimirira meters 20 ng'etteeka bwe liragira kigenda kubanga kikolebwa. Wulira bano omala okulonda genda eka bw'onoonyoma bye nkugambye olyejjusa. Akakiiko k'ebyokulonda kalangirira nti awali polling station waliwo ba agents babeesimbyewo bonna, waliwo bannamawulire bonna, waliwo ba international observers bonna.
kati olwekyo londa ddayo ewaka olinde results emikutu gyonna gijja kuba gikubulira ebigenda mu maaso ojja kuba obiraba londa oddeyo ewaka abakulira ebyokwerinda nabo ne bagamba nti okusinziira ku lipooti ze balina intelligence report ze batajja kutimba ku makubo buli amala okulonda ddeeka abatayagaliza Uganda birungi baagala abantu bagende bakole obukyankalano bakole obwegugungo olwekyo bagamba ddayo ewaka era ne bagamba nti bajja kujjayo byonna ebyokulwanyisa bye balina mu buyinza bwabwe nga bagoberera amateeka bakuwaliriza okuddeeka ekyo kyantiisa nnyo kubanga oyinza obanga eka gye bakuzza seeno gye wavudde kuba tulina eka bwa mirundi egi ngambira neiba tulina eka bwa mirundi egi ebiri osobola okuddeeka obeeka akati tosobola kubanga olina vision book mukama nga wakamugamba nga 3 mu December ti mukama bino mu January bino binkolere mu February bino bya March bino bya April bino 2026 ngo muyinamu ekirooto ate noddayeeka era buze nti ono yali mu vision night anonye eki tani munange yalemedde we yalondedde omuntu yenna akugamba ekitali ekyo si mulabe wa ggwanga kyokka mulabewo era abasinga obungi abagamba tovaawo ddayo ewaka abaana baabwe bali bweru bo bennyini okugenda ebweru bakufuula nga abatambula mu kagaali nti bakufuula nga akakubo ka ku toilet oba kkubo lya mu kiyungu batambula nga bwe balabye gogo bagamba osigala obala akalulu toyina na passport toyina na ki na passport abalala y'omu ku bakada b'ekibiina kya NRM era ng'omuwulidde ng'akugamba nti bwe mumala okulonda mu ddeeka era mbu ye tajja kukuuma kalulu oba tajja kuyimirira meters 20 newankubadde ng'ono naye akimanyi bulungi nnyo nti amateeka kyekyo kyennyini kigagenda maaso n'okuba nga galagira njagala nno tutambule mpola era ebigambo bino byatuuka n'okulabisa abamu ku bakada ba NRM abalala kyokoliawo emitwe gyabwe irina engeri gye gyoperatingamu etali ntuufu kakati wulira n'ono era naye ng'akugamba nsonga ze zimu ono nno talina kyamanyi yadde ku mateeka era naye azze ayogera ebigambo bino naye nkugambye olunaku olwaleero bano balabika bawanguddwa era kirabika kikakasiddwa nti kati tekyali nsonga yonna etugaana kuyimirira meters 20 wulira ono byayogera. A few moments later. Okulonda kutandika saa 12 ku makya ku polling station omuntu ajja ku saa 12 aleerewo paka lwaggulo abanalonda banaba bameka bwe mubeerawo mwena bwe muyimirirawo aba Kyagulanyi aba Museveni aba Olusania yani Munyagwa bwe munabeerawo mulowooza polling station emutebeeka abantu abawera 12,000 omwana ono Kyagulanyi abakyamya naddala bavuga abaleetera okukola ebintu bimujja okwejjusa kakati omukulu ono Kyagulanyi kyabagaza ayagala umwe mujje muyimirire ku polling station then asindikeyo abayaye be abasobola okutandika olutalo jukira mwe muli okay mukakuuma mwefudde abakakuuma akalulu kakuumibwa government naye bw'ojja n'okanga government oba n'okanga abasirikale nti bw'ojja kakuuma okabanja ani gwe wakawadde okabanja machini mu wakatadde bagikuwe ogikabanja ogali gwe machini mpa akalulu ka naye nja babuuzanga Abannayuganda waliwo polling station gye bateekako tooyi okulonda kutandika saa 12 ku makya kugwa ssaawa 12 12 olw'eggulu olwo batandika okubala kati akalulu kati bw'ogenda kuyimirira ku polling station olunaku lulamba onaafukawa onaapamawa byonna tukyagenda maaso n'okuba nga tubiyitaayitamu nkugambye wasigadde essaawa nga 72 tubeere nga tutuuka ku kulonda. Simon Byabakama y'omu ku bakungu abandibadde bali neutral wabula ng'ajja n'akugamba
okkirizibwa kukuuma kalulu kyokka ng'ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ng'akugamba nti bw'omala okulonda ova ku polling station. Etteeka the Presidential Elections Act etukkiriza okuyimirira meters 20 era nga n'amateeka weegali gabadde akwotinga. Simon Byabakama n'abamu ku bakungu ba NRM bo nga bakugamba nti ate bw'omala okulonda ddeeka akawaayiro namba 3 akatundu namba 4 kagamba nti omuntu yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20 okuva ku mmeeza we balondera. Bannange bw'omala okulonda muyimirire nga mwebunguluddewo mu ddembe. Essimu zammwe kweziri buli kigenda maaso mu kirikodingi. Oyo abagamba okuvaawo ayagala kabba. Nebyabakama bwe bakosa oli okubba akalulu ayagala kabba. Kati bwe mwami Byabakama bwakulira akakiiko k'ebyokulonda ate kutukuvunaana nti gwe mubbi w'akalulu kubbira Museveni. Lwaki ogamba abantu baveewo? Lwaki bagamba bazibirize? Oyagala kukola ki? Mulina okukimanya nti omubbi bw'akugamba nti tolina kuggala nnyumba yo aba apulaninga kola ki? Banange mubeerewo. Ebigambo bizze byogerwa bino era obadde ng'obiwulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akugamba nti tova ku polling station. Wabula nga bangi nkugambye njagala nsooke nkumalireyo ebigambo by'abakulu bano senga bakugamba nti bw'omala okulonda ddeeka bagezaako okupromotinga ebigambo oba enzikiriza ey'ekibiina kya NRM era nga bwe twogerera Simon Byabakama bwe njogerera nga gubadde omutwe omukulu kimaze okuba nga kikakasibwa kirabika ebigambo bye tebigenda kukola. Omukulu amanyiddwa nga David Kabanda yawulirwako nga naye n'okuweera nkolokoota awera nga n'okutiisatiisa alinga atiisatiisa. Bino byonna bizze byogerwa kaweefube wa kujaabulula oba oli awo nakusaanyawo bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera. Wulira olwo tetusaba ab'ebyokwerinda tebakkiriza muntu yenna kusigala ku polling station abaffe mu ddeeka n'ababe ba ddeeka bw'aba tayagala kukola fujjo kukangakanga abantu. Lwaki takkiriza abamaze okumuwa akalulu ne baddeeka? Naye yabakaka mugende wali ab'ebyokwerinda tubasaba temukkiriza kavuyo konna kubeera ku polling station akaluba kabale bulungi balinawo babayita batya ba agency baabwe bwe batokkirizganyiza na bivuddemu tosayininga then bagende mu kooti. Munnaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala President Museveni mu kooti ng'akaluka wedde, naye bwe yatuuka omusango n'agugjamu enta mu kooti n'addukayo. Ensonga yali emu, bw'ogenda n'otunuulira mwe bannamawulire mugende mukebere abaali beesimbyewo. President Museveni yafuna obululu milioni 6. Eyaddako yali Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna obululu milioni 3.5. Eyaddako yali invalid votes ne spoiled votes. Ye yali owokusatu. Bannayuganda basiru nnyo nti be batta obululu. Twagenda okukebera nga obululu kubanga bwe yatutwala mu kooti ne tuddayo ne twetegereza obululu bwaffe na buli kimu kyonna. Twagenda okukebera ng'obululu obusinga okuba obungi bu invalid votes ate bwa President Museveni, si bwa NUP, si bwa FDC. Naye omuntu bwe yatiikinganga akaluluke akatiiki ne kayitamu ne kagenda waggulu olw'okubanga abali ku polling station abalemeddewo bangi ba NUP nga bakuba enduulu kafu kakati nga kireetera okutiisa ono ali mu kubala akalulu nagamba why sirina gafa. Ebyo nno obululu obusinga obungi bwali nnyo wano mu bitundu bino ebya Wakiso ne Kampala, kubanga intention y'omuntu agenda okulonda oba ogirabye. Ono Kyagulanyi ne banne ekibagamba nti batemerewo baagala kuddamu kukola kyekimu era baatuuka mu bitundu by'okulonda ebimu ebyenjawulo mu Busoga, Mbale ne wane e Kampala ng'alonde abala obululu alina ku bunkenke. Bw'agenda okwetegereza akalulu nga bamugamba okulonda kwawedde ako ka Bobi Wine kwegamba omuntu akajja mu box ne babupakira bwe bati baba bagenda okukebera bwe bati nga bagamba nupu kati bw'obanga tugenda kukubira wano kakati walingawo obunkenke bungi nnyo. Kati ng'emagere twafunayo obululu 78 obwa President Museveni balangirirako butono olw'ensonga nti waliwo intimidation y'amaanyi nga baga nti ani akamuwadde ani oyo kwegambambi n'alondesa nadda mu kutya okw'ekitale nnyo okwesanga nga bululu bwaffe babuwadde Kyagulanyi
ate nga bwa President Museveni. Invalid votes olabira ddala nga intention y'omulonzi yali ya President Museveni, naye olw'okutiisatiisibwa kuno okwabeerangawo n'osanga nga munnaffe ow'ebyokulonda akataddeyo mu bulumi naye ng'ate akalulu ako kabadde kalamu nga intention y'omulonzi oba ogiraba n'ebinkumu olw'okuba kyayiseemu kafu embeera ne bagiteeka ku polling station enkambwe ennyo. Naye ffe abawagizi baffe tubaga nti muddewa eka mukole ebirala, omulimu gw'okubakuumira akalumu gukole ki? Mugubaleke. Yonno David Kabanda ono kada wa NRM era nga Secretary General w'embaseera bidde ow'ekisinde kyabwe ekya PFF naye nga avaayo nga akutegeeza nti temugeza ne mukuuma akalulu. Ebigambo ebyo byogerwa bakada ba NRM biwerekerwa ebigambo bya Simon Byabakama Mujenyi n'abamu ku bantu abalala. Kati ate ebigambo ebyo n'omwogezi w'ekitongole kya poliisi, jjukira bino byonna ebitongole biteekeddwa kubeera neutral era tebiteekeddwa kubaako na saidi. Omwogezi w'ekitongole ekya Uganda Police amanyiddwa nga Kituuma Rusoke naye yawulirwako era ng'ayogera ebigambo by'ebimu nsonga za meters 2 nga balinga abakiwakanya. Kakati mukugambye bano bawanguddwa. Ngenda kusomera ekiwandiiko naye njagala bino tusooke tubijjewo. N'amateeka byogera ku 20 meters wala n'awalondeddwa. Twalabye abaga nti amuddeeka. Kakati ekituufu kye kiriwa nga police, what is your stand ku kino? Ekisooka Attorney General senga mwamukwase bulungi yawadde okulambika kuno nti omuntu bw'okuba akalulu. Actually before Attorney General, let me even say ne chairman wa Electoral Commission yawa statement ku kintu kino. And kyenjagala okukakasa abantu fenga police tuyambako Electoral Commission kwasisa ki guidelines ezigenda okukola ki naye ezigenda okuasharinga iyo sijja kubimalayo. Bamuyita Kituuma Rusoke ono nno mwogezi wa kitongole kya poliisi naye yavaayo n'ayogera ku bigambo ng'ayongereza ku bigambo bya Simon Byabakama Mujenyi. Wano nno ebibuuzo ne byeyongera. Bwe kibanga etteeka linzikiriza okuyimirira mita za 20 Simon Byabakama nsonga ki gy'owa eyinza okuŋŋaana okubeera nga nnyimirira? Mu ab'ebyokwerinda nsonga ki gye muwa eyinza okuŋŋaana okuyimirira mita za 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer? Amateeka ganzikiriza. Simon Byabakama okkiriza nti amateeka weegali aganzikiriza okukola ekyo. Akati ate essaawa zino ogezaako okugamba nti temukikola. Bw'omala okulonda ddeeka ebigambo ebyo twawulirako ne General Muhoozi Kainerugaba yennyini ng'agezaako okugenda maaso n'okuba ng'ayogera bino. Era ebigambo bino bigambibwa okuba nti bye bireetedde ensi yonna naddala omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugamba bannayuganda nti ye abuusabuusa Simon Byabakama obaddala anaalangirira anaabeera afuuse president bw'anaabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe kirabwako nti yalina okuwangula. Kati ebibuuzo bingi Simon Byabakama anaasobola okulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awangudde. Olunaku lwa 15 bwe lunaatuuka muveeyo bangi mulonde abateesobola mubayambeko mumekinge sure buli omu alonda. Bwe mumala okulonda temuvaawo bamaama bataata, temuvaawo bakwonona beiso byayogera eby'ekiwumba tutu bakubi Abakama byayogera bakwonodamulira wamba abaana baffe byayogera. Baganda bange fe tuli bannamateeka, nze ndi munnamateeka, manya amateeka. Etteeka ly'okulonda ligamba nti Munnayuganda yenna bw'amala okulonda alina okuyimirira emita 20 okuva emmeeza we balondera. Kati emita 20 kitegeeza okuva wano nekweyo emmotoka oyo musiraamu kwatudde. Mutuulaawo temukola fujjo naye kamera zammwe nga zibalaba. Kamera kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kye tulina era batutya. Ekyokulwanyisa ekyokubiri yeno bendera y'eggwanga. Eno ebendera y'eggwanga Museveni yagisangawo, Museveni agenda girekawo. Tugirinako obuyinza bwe bumu na buli muntu yenna. Kano ke kabonero akalaga obusika bwaffe. Eno bendera twagisikira kuva ku bajjajjaffe abaleeta independence mu Uganda. Era bendera eno beera nayo tolina musango gwonna. Buli omu wa ddembe ogikwata. Tuzze tubagamba yakalulu bakabba. Museveni yajja n'agamba nti bamubbako buli 2 million. Si kyo
buli omakayana nti bamumpako obululu naffe tukayana kati bwe tuba ffenna tukayana nti babba obululu kati tumukuume ffenna tubeerewo kati gwe mwami byabakama bw'oba ogamba nti tuleme kuuma akalulu ate nga ffe tugamba gwe wabba akalulu kaffe oŋŋamba otya nti omubbi gwe mmanyi nti mubbi aŋŋamba nti toggalawo nnyumba yo ye yajja obbikuumira sebo otusanze tulaba tugenda kakooma. Pulezidenti yeebuuza ebibuuzo ebyo ng'ali mu bitundu eby'e Masaka. Simon Byabakama Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda ono awulirwako ng'ayogera ebigambo bino ddala okukkiriza nti anaasobola okulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba obaolyawo tulina kubanga ate tuteekawo eriisa ejjogi obaolyawo n'okukola ekyo ekinaaba kyetaagisizza obunkenke butandikiddewa. Awo omwogezi w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda amanyiddwa nga Paul Bukenya alina ate ye ebigambo bye yayogedde. Nonno bigambo birabika nga bigenda kuleeta obunkenke oluvannyuma lw'okubeera nti gwampuliriza ebigambo birabikira ddala nga byawukana ku bigambo bya mukama we. Ono mwogezi oli akulembera kakiiko amanyiddwa nga Paul Bukenya yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino era ngenda kusomera ekiwandiiko kino otegeere bulungi nnyo. Ate abasajja bano lwaki bali mugenda maaso n'okuba nga bakubagana oba bali mugenda maaso n'okubeera nga bawa information eyinza okuba nga tekwatagana. Kakati njagala owulirize oli ku mukutu gwa Reason TV tambulira ddala bulungi nnyo naddala gwe atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna abatulabira ku mukutu ogwa TikTok n'abatulabira ku mukutu ogwa Facebook njagala tuyiteyite mu kiwandiiko kino tubeere nga tukiwuliriza ddala bulungi nnyo. Mwenyinza obutakibalaga naye abatulabira sayidi eno bayinza okuba nga bagenda maaso n'okuba nga bakiraba. Wuliriza, waliwo ekiwandiiko ekifulumye. Ekiwandiiko kino nga kifulumidde ku mukutu gwa mawulire ogwa Nile Post ng'ekiwandiiko kino kikakasa nti omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Paul Bukenya akakasizza era ng'ebigambo bye byawukanidde ddala ku ebyo ebya mukama we akulira akakiiko amanyiddwa nga Simon Byabakama. Zenga agamba bannayuganda nti tokkirizibwa oba zenga atugamba zenga agamba bannayuganda Simon Byabakama nti gwe basindiswa emirire meters 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer mbu okuuma kalulu tojja kikola. Simon Byabakama zenga akyogera lunyo era ng'akimanyi bulungi nnyo. Byabakama zenga akikkaatiriza nti wadde nkimanyi amateeka weegali agakkiriza munnayuganda yenna omulonzi okumala okulonda n'oyimirira meters 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer. Zenga akyogera nti newankubadde etteeka liri bwe bityo yakugamba bw'omala okulonda ddeeka. Ebigambo bya Simon Byabakama nga tebyawukanako n'ebigambo bya General Muhoozi Rugaba n'ebigambo by'abamu ku b'ebyokwerinda n'ebigambo by'abamu ku bakaada b'ekibiina kya NRM era ebigambo bino nga bireetedde ne Simon Byabakama okumulabanga alina sayidi. Wuliriza, kakati ate omwogezi w'akakiiko kano Simon Byabakama kaakulembera yavuddeyo abadde ku mukutu ogumu ogwa TV nga bwengenda okusomera mu kiwandiiko ye n'akakasa nti bannange ekyamazima etteeka likikkiriza era gwe munnayuganda yonna agenda okulonda etteeka likukkiririza ddala okuyimirira meters 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer oba okuva ku kye bayita polling station obeere nga we obuzaavinga ebigenda maaso ku kalulu koolonze. Wuliriza mu kiwandiiko nga bagamba nti Electoral Commission reiterates polling station rules ahead of Thursday's elections. Akakiiko k'ebyokulonda kamaze ne keetemengalike era njagala okutegeeza nti kakati kimaze okuba nga kikakasibwa ojja kuyimirira meters nga 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer kye bayita polling station era nga meters 20 bwemba sibaze bubi ndosabye ebigere nga 10 ameka si 21 n'ebigwamu awo tujja kubibala. Nga bagamba nti with just days to the general presidential and parliamentary elections, the Electoral Commission EC has reiterated the key legal provisions governing conduct at polling stations. With just days to the general presidential and parliamentary elections, the Electoral Commission EC has reiterated key legal provisions governing conduct at polling stations, emphasizing order, peace and compliance with electoral laws. Nti nga wasigadde ennaku mbale nze nziyita ssaawa kati wetwogerera wenkoledde akatambi kano nga wasigadde ssaawa nga 72 were nga tutuuka ku budde obw'okulonda omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okulonda omubaka wa parliament akukiikirirawo gwe gwokkiririzamu naddala ng'ali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza nti akakiiko k'ebyokulonda keetegereza agamu ku mateeka gabadde gaateekebwawo era nga bagamba nti baemfasayizinze nnyo okugoberera amateeka, okukeepinga order, okukuuma emirembe n'okugoberera amateeka ago gennyini oba agafuga ebyokulonda omukulembeze w'eggwanga. Kyokka bwe twogera ku mateeka ago twogera ku kye bayita Presidential Elections Act mwe tusanga akawaayiro akakugamba nti omulonzi yenna bw'anaamalanga okulonda kirizibwanga okuyimirira meters 20 okuva ku mmeeza ya presiding officer. Ekintu Simon Byabakama ebyokwerinda
ne bakada ba NRM bangi n'abamu ku ba pastors nga bw'owulidde abazze nga bagezaako okubiwakanya oboolyawo n'okubijabulula. Kyokka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byabadde nga emphasizing ng'akwotinga mu tteeka lino lyennyini kakati wenjogerera Simon Byabakama n'akakiiko ke oba ne bakada ba NRM n'ab'ebyokwerinda abadde nga bagezaako okugamba bannayuganda nti bw'omala okulonda ddeeka ebintu byandibanga bigenda kubatuulamu, bandibanga tumaze okuba nga tubawangula, bandibanga bawanguddwa oluvannyuma lw'okubeera nti ekiwandiiko kino kiraga ebigambo ebyogeddwa omukulu amanyiddwa nga Paul Bukenya. Era nga Paul Bukenya ono ye mwogezi w'akakiiko Simon Byabakama kakulembera kakati ebigambo bikontana. Uliriza. Speaking during the NBS Eagle on Sunday, the deputy spokesperson of the Electoral Commission, Paul Bukenya, clarified the rules that will guide voter behavior and the management of polling stations across the country. Yabadde akyaziddwa mukutu gwa NBS program bagiyita NBS Eagle kunaku olwe Sunday. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Paul Bukenya yakiralifayinze ku mateeka oba empisa n'engeri y'okumanagingamu akalulu naddala ku polling stations okwetolola eggwanga lyonna. Era mu kiwandiiko kino kyenjagala tutambuliremu okwongera okukakasa. Ulira wano nga mukwotinze. A polling station is a designated area. It has rules governing it, and the law clarifies, specifies, and the law clearly specifies. What is a statement here? A polling station is a designated area. It has rules governing it, and the law clearly specifies the waiting time, said. Omukulu yagambe Paul Bukenya nti ekifo ekirondebwamu oba kye tuyita polling station, designated area, ekifo ekirina amateeka agakifuga, ekifo ekirina amateeka agannyonnyola mu bulambulukufu waiting time oba obudde obw'okulindiramu. Bukenya stresses that polling stations are regulated spaces intended to ensure free, fair and orderly voting process. Era mu bifo bino biri regulated oba byebifo ebiri regulated ebigendereddwamu okukakasa bannansi akalulu ka bwenkanya, amazima na bwenkanya, era tekalimu byekubiira oba tekalimu birumira. Bukenya further underscored. Bukenya, uliriza, nga bagamba nti Bukenya further underscored the responsibility of all stakeholders to maintain calm during voting. You are responsible for maintaining peace at the polling stations. Nga agamba mu bigambo bye nti muvunaanyizibwa mwenna ba candidates namwe ba stakeholders mwenna abali mu nsonga z'ebyokulonda bino byonna muvunaanyizibwa ku kukuuma emirembe polling stations. Calling on voters, party supporters and election officials alike to uphold law and order throughout the exercise. Nti yakowodde abesimbyewo, balonzi, abawagizi na buli muntu yenna gwe kikwatako okubeera nga weetaba mu kukuuma emirembe naddala ku polling station ewagenda okubeera nga walondebwa oba nga wakubibwa akalulu. Mwaka guno gwennyini akalulu ke tugendamu ak'obunkenke, ebigambo ebitadde abakulu ku bunkenke, kubanga nkugambye Simon Byabakama mukama we yabadde ng'akugamba nti bw'omala okulonda ddeeka tetujja kukkiriza mujjuzo ku polling station n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Kyokka wenjogerera ng'abasajja bateze amatu olw'ensonga amyuka omwogezi ate yakugambye tumanyi bulungi nnyo amateeka tikinoga kikkiriza. Kakati bino biri mu kiwandiiko kyengenda maaso n'okuba nga nkusomera, wuliriza nga mmaliriza. It was clarified that every candidate should have an agent to monitor their votes inside the polling station, said, adding that these agents play a critical role in safeguarding the integrity of the vote. Addressing concern about crowding and voter conduct after voting, Bukenya emphasized the enforcement of legal mandated 20-meter rule. Onowulirizaawo nnyo bigambo bino byawukana ku bya Simon Byabakama yazze ng'ayogera ng'ategeeza bannayuganda nti bwe mumala okulonda mu ddeeka. Paul Bukenya agambye nti kino kyakiralifayingibwa nti bakandidati bonna bajja kubeera ne ba agent, ba polling agents, nga ba agents abo bagenda okumonitalinga akalulu k'abakama baabwe oba bakandidati baabwe munda mu polling station. Wuliriza bulungi nnyo wano nti bino bajja bikola munda mu polling station. Era n'agattako ng'agamba nti bwe bamubuuza ku nsonga ya crowd oba omujjuzo mu kifo ekirondebwamu, Simon Byabakama bw'abadde akiyita ya emphasizing n'agamba tukimanyi bulungi nnyo legally mandated 20-meter rule. Etteeka eryo weeriri era ligenda kukola bannayuganda bakkirizibwa okuyimirira meters 20 okuva ku polling station. Wabula ba agents bagenda kubeera mu polling station munda oba bo bagenda kubeera kumpi wali ku mmeeza eya presiding officer. Era mu bigambo bye yagambye bw'ati, the 20-meter rule is in law
and they will be followed and enforced during the elections. Etteeka erikkiriza munnayuganda okuyimirira meters 20 okuva ku polling station abakyamazima weeriri Paulo Bukenya nga akakasa nti era ligenda kukozesebwa naddala mu kalulu ke tugendamu akankumi 2026 ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January nga wetwogerera wasigadde essaawa nga 72 okulaba nga kino kituuka wenkoledde akatambi kano. Paulo Bukenya nga akkiriza nti etteeka lirina okukola era weeriri tulimanyi bulungi nnyo. Under the provision, voters may remain within 20 meters of polling stations after voting. A close opposition leaders have leverage to urge citizens to protect their ballots under the widely circulated slogan Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanje, Uliriza. Omukutu gwa Nile Post taddeyo ekigambo kino ekya protest vote era ne gunnyonnyola n'emibala gyakyo nti Kanonye, Kalonde, Kakume ate webakabba Kabanje biri ku mukutu official website eya Nile Post babiwulira. Bagambye nti wansi wa provision zino omulonzi wa ddembe okuyimirira meters nga 20 okuva ku polling station oluvannyuma lw'okulonda nti clause eno bakawayiro kano mu mateeka gafuga okulonda kw'omukulembeze. Bagambye nti abakulembeze b'oludda oluvuganya ne wano zabadde bategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okulekeraawo okubeera omukulembeze w'oludda oluvuganya okutandika nga 15 agenda kufuuka president officially. Bagambye nti ye slogan oba ye clause gyabadde nga quotinga okuva mu mateeka gali najja nga agigamba bannayuganda mu slogan ye saturatinze nnyo eya protest vote nti Kanonye, Kalonde, Kakume, Kabanje ebigambo ebitadde ntiisa mu bakulu abali mu buyiza bw'eggwanga erya Uganda nga bw'ozze ng'owulira era nga bwe nkugambye nga n'akubiriza akulira akakiiko k'ebyokulonda ono nga ye Simon Byabakama. Ebigambo bino nabyo tebimulese kye kimu. Simon Byabakama naye agambibwa okuba ali ku lisiti yaabo abali mu kutya wenjogerera kubanga alina okusoma ebituufu nga bwe binaabanga bivuddeyo. Kyokka nga bino bibadde bikyagenda mu maaso bwe bityo Uganda bangi nnyo babadde nga bakyalemeddeko nga bagamba temutugamba kintu kyonna ffe tulina okusigala ku polling station emita za 20 ng'etteeka bwe liragira. Bagende mu maka gaabwe mubalindirire balangirire ku radio ebyo bigambaani kubona singa mumanyi timwagala kukola by'amazima na bwenkanya lwaki temwagala abantu basigale ku polling station balabe ekigenda mu maaso. People power. Teri tteeka n'erimu erigamba nti omuntu bw'amala kulonda adde ewaka. Tugenda kulonda bwe tumala kulonda bw'ova wali w'olondera oyimirira mu mabbali wano naye n'osigala ng'olaba ekigenda mu maaso awo. Era omuntu yenna agezaako kakwatamu kyova abaana bagambye nkola olunaku people power nga nawo 18 awo wetwagala okulaba faces ezismilinga nga president amaze omulangirira naye nga 15 nga 16 mulina okubeera nga muli banyiivu nnyo buli omuteekako feesi y'enyiivu ndabe buli omunyiiga saagala kulaba omulaba maama oyo twagala mwena mubeere bwe mutyo munyiige bakimanye nti singa bakola era mbagambe tebakola ki kubanga basawo ne banyabo abantu bakambye okumala ebbanga abakyala bafiira mu malwaliro abaana baffe bafa nga bazaalibwa olw'obutabeerawo abasawo eddagala teririiyo ebyuma tebiriiyo amakulu getutambulirako mugalaba mwenna embeera y'omusolo mukiraba buli lunaku bagwongeza naye obuweereza ne buteyongera embeera z'abantu ze bayitamu muziraba bulungi nnyo. Yes, wewe kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otu bigambo ebyo byayogerwa David Davis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP annyonnyola ku nsonga eza sigala ku polling station. Era ebigambo bino byaleeta n'ensasagge mu basumba. Akatambi kano kakolebwa omukulu amanyiddwa nga Pastor Serwadda era nga naye ayogera ku mita za 20 nga bw'owulidde mu kiwandiiko. Naye nze akalulu kange njagala kutuulako bali nga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu, mbadde neemagaza nemmala okakuba nenzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu
laba ink laba bwino naye kuolwo nyiza okutwala akatebe kamwasa jjute nenzira mu kimwanyi mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. Wenjogerera kirabika nga kikakasiddwa nti Munnayuganda newankubadde ng'era already kibadde kimanyiddwa nti etteeka likikkiriza okuyimirira meters 20. Wenjogerera Simon Byabakama n'abamu ku bakungu naddala bali mu by'ebyokwerinda abadde nga bavaayo okutiisa polling station era bw'omala okulonda ddeeka. Wenjogerera nga kirabika mu luno bawanguddwa oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu bingi nnyo ebivuddeyo nga bikakasa nti meters 20 omuntu z'anaayimiriranga era ng'etteeka bwe ligamba nga n'obumu ku butambi bw'owulidde n'ekiwandiiko kye nkusomedde omukulu Paul Bukenya bwe yabadde ku mukutu ogumu ogwa NBS television ku programu emu agenda maaso n'okuba ng'ayogera kyokka nga n'ebintu ebirala ebitadde abakulu bano ku bunkenke bikyagenda maaso n'okuba nga bijja. Nina wano ekiwandiiko ekirala nga bwe nakugamba afulumidde ku mukutu gw'amawulire okukyasinza okubeera ogw'amaanyi ennyo ogwa British Broadcasting Corporation nga nakyo kikakasa okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Bo bano bafokasinze ku muntu omu si mulala General Yoweri Kaguta Museveni nga beebuuza nti naye ddala omusajja ono eyalimba oba azze ng'ayogera nti ekintu oba ekimu ku bizibu bya Africa ebakulembeze okweremeza mu buyinza. Kakati mukutu gwa BBC gubuuza omukulu nti kakati ssebo we naawe osazeewo ofuuka ekizibu ekimu ku ebyo bye wajja ng'oyogerako. Statement eno ezzenga ekolebwa wabula omukutu gwa BBC guli mu kugatta ku maloboozi amangi agawulirwa naddala agava mu ggwanga erya Uganda. Kakati nga bwe nkugambye wuliriza ng'oggyeko bye nkugambye bitadde abasajja ku bunkenke kakati ate ebikyabateeka ku bunkenke nga bikyeyongera okujja. Omukutu gw'amawulire gwa British Broadcasting Corporation oba BBC nagwo gwongedde ne gwongera omunnyo mu bbwa oba kaamulali mu bbwa. Bafulumizza ekiwandiiko ku mukutu gwabwe nakyo njagala nkikusomeremu nga bw'omanyi nti wano ffe bwe tutyo bwe tukola. Njagala tukiyiteeyitemu ffembi ensonga ebeere ng'etegerekeka ddala bulungi nnyo owulire abasajja bambye eki. Wuliriza osinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa British Broadcasting Corporation oba BBC bambye statement eno gye bafulumizza si statement nnafu era si statement ntono nnyo naddala eri ggwe Munnayuganda akkiriza mu nkyukakyuka. Statement eno ebimu ku bintu ebyongedde obunkenke mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda era Bannayuganda bangi bawuliddwako nga babakoowoola nti ebigambo nga bino temubitwala for granted. Bano abasajja baba nga bakusindikira sigino naddala mu kaseera kano akazigizigi. Wuliriza mu statement gye bafulumizza. He once criticized African leaders who cling to power. Now he wants a 7th term. Bali mu kubuuza omukulu amanyiddwa nga General Kaguta Museveni nti kakati ssebo ggwe mukulu eyajjanga avumirira abakulembeze abataagala kuva mu buyinza era kyekimu ku bizibu bya Africa. Kati ate ggwe oyagala kisanja kya musanvu kino okinnyonnyola otya era kitegeeza ki? Wuliriza mu statement endala nga bagamba Ugandans under the age of 40 and that is more than 3/4 of the population have only known one president. Abasajja bakugambye Ugandans under the age of 40 and that's more than 3/4 of the population have only seen or known one president. Bannayuganda abali wansi w'emyaka 4 ate nga be basinga obungi mu ggwanga erya Uganda bakola ebitundu ebisukka mu 7.5 ku buli 100 bakalaba omukulembeze omu. Uganda bangi nnyo bali mu myaka egyo ate nga be basinga obungi bayaayaana okumanya pulezidenti omulala okulaba ku ggwanga alina omukulembeze omupya. Yoweri Kaguta Museveni seized the top job in 1986 following an armed uprising. At the age of 81, he shows no sign of budging. Abasajja bakubye omusumaali mu gavumenti ya General Kaguta Museveni era obunkenke ne bweyongera. Tuli ku mukutu gwa BBC British Broadcasting Corporation. General Kaguta Museveni yawamba obuyinza ng'ayita mu nkola y'ekiyekera n'awamba ofiisi eyo mwaka gwa 1986 oluvannyuma lw'okwekandagga n'agenda mu nsiko. Kakati we twogerera ku myaka 81 talagaawo yadde akabonero ak'okuba nti yandibanga naye ajja kulekulira ayagala afiire mu ntebe. Omukutu gwa BBC guli mu kutegeeza ensi nakugambye omusajja bwe yakugamba nti the world is watching oba oliawo bino bye bimu ku ebyo yali ategeeza abasajja bagoberera. Wulira his time at the helm has been accompanied by a long period of peace and a significant development for which many are grateful. But his critics say he has maintained his grip on power through a mixture of sidelining opponents and compromising independent institutions. Nti newankubadde nga mu bukulembeze bwe waliwo ebimu ebitonotono yinza okuba nga birabiddwako, yinza okuba nga bikoleddwa
wabula tukimanyi bulungi nnyo liriza bulungi omukutu gwa BBC nti ate era obukulembeze bwe buwangadde nnyo ku nsonga y'okutiisatiisa y'okusiba oba oliawo n'okuwamba abamuvuganya oba abamuvumirira. Don't believe in General Kaguta Museveni term limits. He once told the BBC wulira lunaku lumumbu yagambako yakolako interview. Omukulu ono ky'olina okumanya aba BBC bagamba nti yakolako interview n'omukutu gwabwe era mbu mu interview yabategeeza ekigambo ekyasinga Bashooki nga yagamba we don't believe in presidential term limits. Jukira ono ye yali president we bakolera ssemateeka w'eggwanga erya Uganda wa 1995 era yagenda okutuula ne banne bakole ssemateeka oyo ng'amaze emyaka nga 10 ng'afuga mu kye bayita military rule awatali kulonda awatali parliament awatali kintu kyonna enfuga ey'amateeka. Yasooka n'afuga emyaka 10 egy'ekivandulo basinga obugi kye bataamanya oluvannyuma lwa pressure eyateekebwawo international community yawalizibwa okuŋŋaanya banne ne bagenda mu tebatula mu kye bayita CA ne badraftinga constitution ey'eggwanga erya Uganda era ne balonda oba ne batandika okulonda mu mwaka gwa 1996 mu constitution yennyini gye baekolera ne bateekamu waayiro amanyiddwa nga presidential term limits ekkomo ku bisanja eby'omukulembeze w'eggwanga era bo bennyini constitution gye beekolera ne bateekamu ekkomo ku myaka omukulembeze w'eggwanga gy'anaakomangako okubeera ng'avuganya ku ntebe ennene. Twogerera bino byonna byaggyibwamu kakati omukutu gwa BBC gulambuludde ensonga eno kati omusajja ono bw'aba si munnanfuusi oyinza muyita otya. Eya leeta nti omwaka ogwaddako the age limit for a presidential candidate was removed, paving the way many believe for Museveni to become president for life. Nti bwe yamala okukola interview n'omukutu gwaffe guno gwa BBC n'atutegeeza nti ye takkiririza mu kye bayita presidential term limits, takkiririza mu kkomo ku bisanja. Omwaka ogwaddako twalaba bannayuganda nga bayaayaana olwo nno nga constitution emaze okuba nga ekyusibwa presidential term limits n'eziba nga zaggyibwamu. Kuza akatambi mabega gwali mwaka gwa 2025 kino lwe kyakolebwa. Kati BBC egezaako okujjukiza gwe munnayuganda. Museveni's journey began in the 1944 when he was born into a family of cattle keepers in Ankole, Western Uganda. Bino sijja kubigendamu nnyo ndowooza tebijja kuba nga bitegeerekeka nnyo wabula ensonga enkulu kyekiwandiiko omukutu gwa BBC kyekutaddeyo nga kinnyonnyola bannayuganda ku nsonga engeri gye zitambulamu n'engeri omukulu yazze ng'ajolongamu ssemateeka y'eggwanga erya Uganda ekintu kye bagambye nti gwe munnayuganda bw'otazuukuka oba wabaaki. Ebigambo bingi nnyo njagala okuba nga nkutegeeza nti gwe oyagala okufuna ekiwandiiko mu bujjuvu bwakyo genda ku mukutu ogw'amawulire official website yaabwe British Broadcasting Corporation official website yakisangayo ekiwandiiko kino ate ojja kubeera ng'okisoma okifune bulungi nnyo olaba nga osobodde okukisoma. Wenjogerera nga president ayolekera mu Kampala Central era nga ku kisaawe ekya Aga Khan Old Kampala Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okuba nga abeera. Bino byonna nga bigenda mu maaso wasigadde ennaku mbale tubeere nga tumaliriza campaign kubanga no si nnaku wasigadde olunaku lumu. Olunaku olw'enkya lwe lunaku olusembayo campaign zibeere nga ziggwa era mu ggwanga erya Uganda tugenda kuba tulindiridde Simon Byabakama kulangirira bulangirizi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president w'eggwanga omulonde. Wenjogerera era oluvannyuma lw'okuba nti kikakasiddwa olunaku olw'enkya tugenda okuba nga lusembayo president ng'agenda okugenda ku kasaawe waliwo amawulire genfunye olunaku olw'enkya agenda kuba nga afundikira ne Nansana municipality ewa Honorable Zambali Blasi omuka wabula Zambali yavuddeyo n'atutegeeza venues zonna alinga abaagala okuzigana kyokka jjukira lwe lunaku olusembayo. People power, our power, our power, people power, LP everywhere. Abantu baffe mwenna mu Nansana municipality ekisooka kya byonna tugezezzaako nnyo nga bumumanyi kubanga tulwana okukyaza president waffe naye nga bumanyi abakulu mu nsonga z'ebyokwerinda tebaagala president agende mu bantu kwogera nabo naye ne beerabira nti nene wala gye batusindiikiriza ate abantu abamwagala bangi. Kakati olwaleero ekisaawe kye tufunye kye batuwadde batuganya okgenda mu Gombe division batuganya okgenda mu Nabweru division batuganya okgenda mu Nansana division batusindise mu Busukuma division. Ekisaawe kye tufunye kyekyebulesa kiri mu muluka gw'Ewambaale kiri mu muluka gw'Egguluddene wootegera nti bitutabuseeko obedda tutamenaye ekyewambaale bakiganye katuli mu muluka gw'Egguluddene ekisaawe bakiyita Bulesa wano wetugenda okukola ku nkomerero eno municipality gyekoma era bodda side zeri oba ogenze Mukono ewa Mulima Mayuuni ate bodda side zeno oba Luweero ewa Munange Sekitoleko
nasa najakumira ddala ku luweero ne mukono gye batusindise naye twagala mulaga abantu bano ndi president Robert Kyagulanyi Ssentamu yayagala eggwanga lyonna yayagala ebitundu byonna kakati tandika okugamba muno tandika okumukunga tandika n'okumutereza tandika okumukoonako tujja bulesa ku kisawo kyebulesa wano wekiri omwana ono kakulage awantu walungi nnyo tumaze osetuwalingawo bannannyini kifo tubafunye n'abatuuze baffe babutandise okwogera nabo bonna bakitegeddeko mu mbeera ennungamu ekifo ekyo bwe kiri katugenda kuteekawo ebyuma buli kimu tugenda kukiteekawo tubeegayira mu mukeere mubeere wano wagenda kubeerawo akasiki ku Mande olunaku lw'enkya wano wagenda Red Zone TV kuwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe kakikole tubeere nga tutambula ffenna ku nkomerero ngenda kuyitayitako mu bubaka bwammwe bwe mutadde ku mukutu guno kwennyini bwa Red Zone TV ensonga zibeere nga zitambula wabula nga sinagenda mu bubaka obwo waliwo n'amawulire genjagala okubanga nago nga kujjirawo okusinzira ku mawulire genfunye okuva mu bitundu ebyekalangala nonno owulirizaawo simanyi oba kuno kutya oba kino kinaaba mu mateeka oba kinaaba kiyitibwa kitya nekkiriza nagano mbeere nga kutuusaako gwawuliriza omukutu ogwa Red Zone TV wuliriza okusinzira ku mawulire agajja ku meeza yaffe nga Red Zone TV kino kimaze okuba nga kikakasibwa nti kwandibanga kutya ebizindala ebyo biweereddwa ate nga njagala nga kuwe nga bwe gantuuseeko okusinzira ku mawulire ge tufunye agava ku bitundu byegwa oba mu bizinga by'ekalangala RDC wa Kalangala district amanyiddwa nga Freddy Badda kikakasiddwa nti amaze okuwera kye bayita outdoor community radios ne kye bayita megaphones okukampeininga jukira bino bizze nga campaign zisigazzaayo essaawa nga 72 essaawa nga 48 zibeere nga zimalirizibwa wenjogerero ba wenfunidde amawulire gano nga kimaze okuba nga kikakasibwa nti ebizindaala ebyo byonna byolaba abangi babiyita community radios mu kitundu kyo nagyo wangalira nkakasanga gyebiri bizindala ebyo biwanikibwa waggulu abantu bebayisizaako ebirango obolyawo ebyokubika abantu abafudde abantu babiyisizaako ebirango ebyenjawulo kati wenjogerera RDC Freddy Badda RDC wa district ye Kalangala ku bizinga amaze okukawaŋŋamula n'agamba nti bino byonna biweereddwa ensonga tennategeerekeka oba kuno kunaaba kutya oba kino kinaaba ki ojjagenda mu comment section ontereyo gwe nga butya bw'oyinza okuba nga okitegedde omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera nagyo osinzira okubanga gy'otulabira amawulire tugakutuusako naffe nga bwe gajja ddala mu kaseera kano akatono ennyo akasigaddeyo nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayolekera bitundu bya Kampala Central ate olunaku olw'enkya agenda kufundikira ne Nansana Municipality era nga bw'obiwulidde era nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga obiwulira neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo zonna zetugenda mu maaso n'okuba nga tubawaako neebaza abakoze kaweefube yenna asoboka okulaba nga mu contributinga ku nsonga ya fulaaga wabula nga mmaliriza ŋŋendeko mu bubaka bwammwe nyongera okukuba omulanga bannange omuntu yenna oli munnankyukakyuka ng'okkiririza mu kye tukola bambi nsabayo fulaaga 3 ennene kino nno kiri agent nsaba fulaaga 3 ennene nga tetunnatuuka lunaku lwa kulonda omuntu yenna ng'olina obusobozi obutuwa fulaaga 3 sifuddeeyo oba otuwa ssente oba otuwa fulaaga oba osobola okumpa fulaaga ojja kuba onnyambye nnyo fulaaga 3 ennene simanyiza mmeka obudde buno wabula nasembayo giramuzaako fulaaga ennene ngeri 5,000 budde buno nja kwongera okunoonyaako abazitunda okolyawo bambuulire esente bbeeyi yayo yenkomeredde we twogerera eri mu mmeka kati zino fulaaga eza bulijjo zo tukyagenda mu maaso n'okuba nga tuzigula neebaza abali mu kaweefube okulaba nga mukola omulimu ogwo n'okufandalizinga ku nsonga zonna oba kaweefube yenna obw'okuyambako pulezidenti waffe n'ensonga nga bwagenda maaso n'okuba nga azitambuza waliwo wano obumu ku bubaka obwateekeddwa ku mukutu guno mu mawulire ge twasimbyeyo okuba nga tubawa Joseph Boris ngenda kusoma busomi mannya olw'ensonga nti obubaka bungi nnyo Joseph Boris webale kubanga kwali message yatuuse Okumu Fabian webale kubanga kwali message yatuuse Kauma Fauzia message yatuuse Hajira Wanderers message yatuuse John Paul message yatuuse Biwembu Mwaswiti message yatuuse Namara Felisti message yatuuse onabamwise Emma Ndugwa nawe bale kubanga kwali message yatutuuseko bulungi nnyo eyita tortured victim webale kubanga nayo kwoli n'agamba bamuyise Abasimaire bannange ono nga wali wambulako Abasimaire kansuubira olikkiriya bulungi nnyo omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga ogoberera Scovia Nekesa webale kubanga kwoli Joyce Awor webale kubanga kwoli Maseruka Said webale kubanga nawe kwoli message yatuuse Sentongo Brianovic nga bulijjo omu ku basajja abakyasinza okuwuliriza omukutu guno n'okusharinga information kansuubira oli bulungi nnyo muganda wange Olivia webale kubanga kwoli Benjamin Nabwana webale kubanga kwoli Rogers Sunday nawe bale kubanga kwoli ano bamuyise Nzagabo Harriet webale kubanga ogoberera Akim Bogere message yatuuse Luziana Wambi webale kubanga kwoli message yatuuse Joseph
Joseph Angel message yatuuse. Abbas Mairenga bulijjo. Mirembe Fatuma message yatuuse. Joseph Okero message yatuuse. Kato Joel message yatuuse. Kakiru Pius wale kubanga kuoli. Lubanja Ronald message yatuuse. Sauda Nantanda message yatuuse. Namponye Immaculate message yatuuse. Onamese Proud Muganda bwe yeyise message yatuuse. Medi message yatuuse. Timothy Muteka nganga bulijjo message yatuuse bulungi nnyo. Ate n'abalala mwenna abagenda maaso n'okubanga mugoberera bebaza nnyo era nsiimira ddala okubanga mugoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick mbeerangawo wano okubeeranga nga kutuusaako. Njagala kubanga nkuleka wano naye nga neebaza abantu mwenna be tutambudde nabo. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland webale kubanga obeerako. Mukadde wange oba mukulu wange papa amanyiddwa nga David Mukasa okuva UK webale kubanga naawe oli omu ku abo abasinga okugoberera omukutu guno, na buli muntu yenna ateekayo obudde bwe nga bw'asobola n'abeera ku mawulire oba ku updates ez'omukutu gwa Red Zone TV. Bannanga baguze fulaga mbeebaza. Nsaba omuzira kisa yenna onfunireyo fulaga 3 ennene. Fulaga ezo zeetaaga urgently ng'oli munnankyukakyuka. Tujja kuzifuna ziina gye zigenda okubanga zigenda katuwuliziganye mu updates ezidda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.